mu ggwanga lya UK entabwe yagudde wakati wa Chaliwo omwana w'omwami Rabadaba Rabadaba style ne mwana muwala amanyiddwa nga Magi Nalongo yajja mu nsiika eby'okuyimba eno mbajjukizamu katono nnyo ku mulembe gwa AK47 nga kigambibwa muno baali beeyagala AK yali abapula tewayise ebbanga AK tugenzeeko Rabadaba akiyingiddemu no grenade akiyingiddemu grenade naye biganye paani aleese obuzibu Rabadaba akiyingiddemu tewayise ebbanga it ended in tears. China perspective bbiri. Rabadaba ayinayo album bw'owuliramu eyo perspective angle nodda ku audio omukazi gye yatadde it can be also true kubanga mu relation ya audio gye yatadde temuli really big point so omuntu waleta stunt nti oyinayo ka album it may also be possible katumwogerako but kiri ekirala bwe kiba nakyo kituufu ndyogerako mu programu yange gyekola ne kakalamba giyite kiva ebulaaya nga mpisizaamu abantu abagenda okugenda ebweru abaliyo eneeyisa kusinziira ku ebyo bye nayitamu banga lye namalayo so mbantu mbagamba nnyo nti olaba omukazi e Uganda ng'azze kwolide n'olowooza omumanyi tomumanyi bulaaya si oyo omukazi gw'omanyi era Rabadaba namugamba nti gweoyinza olowooza omumanyi Magi tomumanyi era yatuuka bulaaya n'alaba nga talina kyamanyi kwani ku Magi. Lwaki oyogera bw'oti watuuka ebirala bikyukamu bikyukira ddala bafuuka ba monster era bamuwulire ne muka audio authoritatively namugamba tokyusa password mukwano bwe batyo teeka pulogulaamu yo ku firiji ovaawa olagawa genda ondeetera amatooke gange gali ku tuleyini bwe batyo fuga bbi omuvubuka wa Uganda kyatamanyidde Rabadaba badde muyimbi alabye kulakizale amanyikiddwa kati eyo problem nene nnyo to leave Uganda as a celebrity n'ogenda e Bulaaya and you become a normal people kubanga Bulaaya teriyo celebrity teriyo basito omuzibe tuwulira baani babana boy abo ba celebrity ddala ngamba mu Uganda nizi nti ovudde wano ogenze kubeera UK era ne Burna Boy wa living large mu Nigeria si wabeera mu UK byawukanamu era mu UK banne bamulaba nga is a normal what normal person just ali okay nti ali blessed nekyo baba bakiyita blessed tujjalisanga bamwetayirirako tobaliiwo era jja Burna banne okitegeera kale abantu bayinza osamaalamu yo this is Burna Boy but kiba nomo e Bulaaya buli muntu uli nomo kati Rabadaba ofeesinze omukazi wuuyo atandise busimanyi sister wange yazze tewamubuuzizza omusajja abadde gwe babuuza obubuuza yabeeranga muyenga muyenga tewabeereka myaka 8 ali muyenga mwana wa mwami yamanyira byamubuuza kati sebo gwe yagala abuuze ate omugamba mbu simanyi therefore in a simple thing kyangu nnyo omuntu avudde Uganda obutawanga na muntu gwafunye Uganda nga we UK mu bufumbo. Is it because only UK or even other countries? Other countries kubanga buli muntu ayita mu bintu bingi kati omuntu akwagalako akantu katono nnyo nga kakwagaddeko naye ng'ebirala byonna tabirina kyakwagalako kati ate kaakamu kwakuleetedde. Tulowooze muno Rabadaba nga ebyali byogerwa mbuno yali ayagala funa bipapula olwamaze obifuna ebipapula n'akita. Of course era naye waba azifunye empapula kubanga abaako oyo tumibwa n'okyungibwa. Yes, buli muntu aba ayagala independence. Love ebejja zibuwala nnyo ku muntu yakuleeta. Olufuna empapula ezo. Naye oluusi ofuna empapula si kye kiba kimala. Lwaki oyogera twasinga bafumbiddwa nga twako Governor S yafuna omuzungu ayagala funa empapula ze Sweden. Ne bw'ozifuna kyangu osigala ng'oli bubi singa okwata bubi yakutwala. How is this possible? Waliwo ebintu ebiyinza okukiipinga ng'oli lagging behind oba nakweka biiru oyinza ova ewakaawe ate nga biiru n'egwawo olw'obusungu n'atagikulaga n'atagisumulula kati biiru yokkeewo ate n'otamanya ogenda obumanya ngayo biiru baagikuweereza so kirungi nnyo osigaze enkolagana n'oyo agoze eki akututte ne woba ofunye ebipapula kuba kati ne bw'omudivorcinga address tezikyukirawo kuba nawulidde
ali mukubu ayogerako ne balooya be ng'ababuuza if she can get divorce. Omuntu atuukira waayinza okuba nga yakooye dda kugambye gwe yagenda amanyi si oyo gwe yasanga ki eri benda n'akulaga nti yeyenza ate nga tolina kyogenda mukola. Yes, ne bakubira ba ex nga wooli we munyiizeemu kigamba bawala be Europe yonna si bawala bokka n'abasajja bakyuka buli muntu akyuka depending on wakola ki wali. Kino kirekawa magi for this long nti abasajja adde bajja ayina ssente era wa muddo awulira omulala ajja kujja bo tebakoowa kati tekyafuka kyakuswala era nomosinga ajja kwewozaako agambe its God, you knows it is God, I still believe in love, era bamuwolereza bakole ki bajje. What if this is a stunt judge? Anti kyegambye nti stunt ya luyimba lwa album naye neweebeera nga ya album era temala bukasita osala nodda ebweru ng'oli muyimbi wa Uganda woba okomye. So tugambira Rabadaba talina future mu nguliko nkutidde wangi Royal Agency weeri eri London abayimbi bagenda vaawo nga bebagikuba nga waali e London olowooza lwaki tebamutegeka mu kivu sizamaani gyaliwo ze tebayinza okukola sizamaani kuukuli naye the moment you go abroad tosobola kukola sente mu bba ate ofuuke sita bamanyi star of Africa kuba babeeramu kali nti bayamba muki muyambe baagala bayambe Chosen Becky bayambe Fresh Kid okitegeera. Yes golooza waki kati tebasobola bakola mukati newaba nga alina alubamu stunt temala already music oba okola abroad kyoyinza okukola muteeka ku Spotify omugulemu ku streams nga zamba naye bannayuganda bo bali ku aliwo tugenda naye ate badde ku nnyimba za Rabadaba gwe batagenda laba nga bali ku kimanyi tuli babandana tuli batembana grenade waali olugedde ku grenade oluyimba awedde entalo eziriwo waliwo yamugambye yakopye oli n'agamba ate simanya oluyimba lwange byonna nanyini bigambo ebyo kasajja kali awo ku TikTok kabadde katamivu tamivu Alien Keys Alien Keys Alien Skinny oyo naye muyimbi naye waliwo akasajja kadde katamivu tamivu naye kalina ku ssimu nakabyoga ne grenade yagenda ewaako tekabitandika okwo kuki kabeera kabyogera ku TikTok grenade ne babikopinga n'abalala kisajja no buli muntu asobola obikolamu ebinasinga onyima music waffe watuuse jjajja anti bya short term byakudda ngulu era olaba gundi yabiriko Green Daddy anoonya oluyimba grenade ye ayinawo ezitambula kati agattako ekitambula kale awo nga tuvuddewo ku nsonga za Rabadaba olina ene advice azijajja ichuli gyagala okukola Rabadaba oba magi mu nsonga zino njagala mugamba kimu nti bulaaya ye bulaaya oba ozze oba okoze ki oba osazeewo ova ku magi era obulamu bujja kukola ki kutambula. Magi yagambye muno Rabadaba tayagala kukola ate bulaaya buli kimu kya bbiiru ekyo kyalina okugamba ate omuntu atayagala kukola atakuvaako gwakola ate batayagala kukola lwaki omulemerako omuntu atayagala kukola ate gwolemerako kitegeeza ate olimba okitegeera. Kale jjajja ichuli nga tweyongereyo speed ya waggulu nnyo twagala tukoonekoko ku nsonga z'aba legend DJ Nimrod Gravity issue DJ Nimrod oluvannyuma lw'okuvayo n'awolereza Gravity ku nsonga z'yakoze yavuddeyo n'ata list y'aba legend abakyala abasinga be twandisenga ba legend mu ggwanga lya Uganda. Analytically twogerekoko ku nsonga za Gravity okukaaba amaziga ne Nimrod naye okukibeeramu awo n'entalo ezigenda mu maaso ye Nimrod agamba muno bajjajja b'ichuli muwummule abaana abato batekinge over. Ate Nimrod si alina okwogerera abaana abato batali mubato ate ayogerera abato yagambye munno abato mutuleke naffe tweyigiriise abato kiba kiruuzinze meaning tolina bwokutukampala ata ng'oli muto tekisoboka lwaki teyamukwata ku 17 no ate tekitegeeza ati oba oli muto ku isimu oli muto What does it mean? Obuto kirala so ne Nimrod si ayogerera abaki kuba ne tuteekawo empaka z'aba DJ ba youth DJ tayita mu kasengejja okitegedde ne bateekawo nti empaka z'aba DJ abaana abato tasobola ku contestinga DJ Nimrod contestinga mbaliwa Mbashiru yes Marwasa Robe MC yes obo mwennyini
okumanyika kwe kwalwawo oba kyayizo tugamba okitegeera but the thing is eyo kadi ya faabato abantu bagikozesa nnyo abantu babalowoozeeko ng'abaki era ojja sanga abayimbi nga bayita bannaabwe ba anko simanyi anko palaso simanyi anko edikenzo nga anko woowawa twala eri olugezigezi yimba music ebyo byonna omuntu ayagala ku projekitinga buli muntu wakutwako nagamba anko sendi in perception kiba nti mukulu kuki kuggwe era osanga abayimbi mbu simanyi anko palaso simanyi anko edikenzo nti oyo anko wange oyo mutwala nga jja taata wange mu music ate omutwala nga taatawo gwe mutwale nga muyimbi tetugijjangako wano netugamba mutwala abantu nga taatawo so the argument ya Nimrod eya age teri eri baseless Nimrod argument ye yonna yakusaka bivulu mu bayimbi bato in pretext nti abaki abawagira kyogamba ewa Gravity yali agenze kusaka kivulu of course kuba Gravity yali ayokyeza namugala jankubeereremu obanga akaaba oti okololemu ebiri ngaakutemmenyera manti press conference ekole ki egende odde mu bantu kuba yali abadde mu controversy yaki y'amaanyi era kyatambudde yatadde n'oluyimba efoto yakoze bulungi naye Nimrod aba ayina ebbanja ku Gravity tojja kunimbirako ku White Party. Strategy ya kuleyinga mpaka wali kati which side do you seek kuba Nimrod attackinga nnyo ba legend kuba amanyi tebalina kye bagenda mukolera mu bintu bye tebajja muwa drop tebajja muwa kugendayo tebagenda muyitira bantu newemba Nimrod mba sidinga ne ba Gravity kabintu byakwekwatirira kwewakwa kwa Gravity wamala okukola show Nimrod naye amuwaayo ki show extra kati gobagwe awo kyoba olina okukola bintu byakubaza kale awo nga tugenda okudduka still okuvaawo nga ku nsonga za Gravity amagezi addemu okwerijja bataddamu kwerijja aye Gravity kiti kyabadde akoze message eri ntuufu abantu balina okutegeera tulina okugenda n'abayimbi abakola ki abaliko we need to move on nende bali basigala bayimba tubaba akyayimba nekye tuyita trend music yes nete tulina kikola out of disrespect tulina kuba music nga ba Good Life gwe bakuba etuka ntukiza tibana abaana bakoze eki bazze yes nete bagobaawo to Bobi Wine aveewo bagundi nenge ekibuli mu music kikola ki kyetaagisa wotesudia tewali akusudia kale tugendeko ku bintu bintu twogera bya social media nyaga tukwateko ku nsonga ya Computer Misuse Act nga twagala okuba nga tumaliriza ensonga eno jajja ichuli ogiraba otya tegenda twokyesa tetugenda maizana tugenze mbuduukulu abantu bonna iteeka ly'abantu bali mu office balina ssente bano abantu b'emizigo abaani bamirundi junior bakayibuzido mbajja sigala bakyevuma ebintu byabwe tewali n'abaliko social media ya stop inzo olwa computer misuse badolini bakabale bataddewo simanyi saagala maama wange ani yamusibye tewali biri byabali bali mu ofiisi muntu afiiringe nti omulinyiridde ng'ababadde bakeera ne balinyirira abantu akukime mu drone muteeka nga milioni 16 tozirina ogende ruzira obeereyo emyaka so ekyo kyekigenda okuleetera abantu okwegendereza packaging naye nga tujja kwogera ayo alina obuzibu mukozesa simirizi mukozesa sitole za saadu gwolugero lugere oli yeetegere naye nga talina waaga nti ogamba nze teri kirumanga ekyo muntu akwita mu lugero gwefulumya sitole ensi yonna etegere nti otegeeza ichuli naye nga ichuli talina waava kugamba nti ogamba nga wagambira nti ogambayo gwoloopa nogamba lwaki weesiba ku sitole yange ogenda kuzitamu omwo ge magezi goba yes gwe kyolina okukola okola kintu kimu kola sitole ku searches
ye yennyini Sanchez yeetegeere tegwogamba yeerondeyo mu bangi yeewaayirize omulope gwe Sanchez yeesiba ku sitole yange Bakanyomozi district batandise dda okwogerera mu Paul Biya omwana wa Cameroon anti Paul Biya nga wonna gw'olina okugoberera olugero buli kintu waliwo blessing in disguise kati nabo bagenda kitegeera omukuba omusumaali aguwulire naye nga talina waga nti wayogera ku nze wategeera otya ti yeggwe kale tukyagenda mu maaso naye totidde nga gwe jjajja Ichuli amateeka kobuweebu nabbubi etteeka liringa nabbubi ekiyumba kya nabbubi naye likwata buuka terikwata biyenje Ichuli kiyenje olutuuka fe biyenje tuyita mu etteeka likwata buuka nswera buntu obwebuto naye waliwo ebiyenje ebiyita mu kobuweebu ne bigenda fe biyenje ekigambo kyenje mbadde manyi kivuma banne omwana ono tamanyi Luganda we munnyonnyola olugero oba kiki kyogambye muno ennaku zo tulina kuyita mu ngero tulyoke okugukeera etteeka liringa ekobuweebu yaki ya nabbubi naye kobuweebu eyo ya nabbubi ekwata obuwuka obuswera obuki naye ekiyenje ekituuka mu kobuweebu kyo kikola ki kiyitamu mugenda diyitamu haliva Ichuli tuli biyenje tuyita mu mateeka salaamu alaikum kale nga twagala omaliriza ku pointi yaffe esembayo tugendeko ku nsonga ndowooza za famire waliwo omukulu gwe bagobye ku Twitter olukedde olunaku olwaleero ku makya n'ateekayo n'agamba nze ndi musajja mukulu temulina kye muŋŋamba tebakyandagira kyakukola kino ekintu okyogerako ki kirina gye kitwala eggwanga oba ebiyenje bisusse okuyita mu kobuweebu anti omanye abantu sorry bw'obeera nga okula abantu bagamba nti Museveni mukadde naye terinayo gw'osanga agamba General Salim Saleh nti muki ye bagamba General Salim Saleh mutowaani abantu bagamba Wizo mutowaani naye nga tebagamba Chameleone akoze eki akuze naye tebagamba Wizo nti ki abantu bagamba Mickey Wine mutowaani naye tebagamba nti Mickey Wine akuze buli we baligamba nti oli muto wa muntu oyina ebba engeri gy'otakola ki gy'otakula